Mugamba mutya mwe nabali ku channel yaffe yitibwa Kyayiti YouTube channel yaffe kyembasaba mugende maaso n'ogyegattako kigenda kuba kirungi nnyo n'ekyalayikinga video kati olunaku olwaleero njagadde tutunuulire ku nsonga yaffe y'okumanya eddagala bwe lifaanana lijjanjaba ki baliyita batya kati olunaku olwaleero njagadde tutunuulire galiki kikyajjanjaba afaanana atya ku nsonga yaffe y'okumanya eddagala tutunuulire galiki tulabe galiki ono awonya ki ayamba ki galiki bwatyo bwafaanana nga w'omulaba subira galiki abasinga mwena mumutegeera yono atundibwa mu maduuka just ogamba nti bampeyo galiki kijja kuba kyangu walinnya limanyikiddwa kyenkana mu Uganda galiki bwatyo bwafaanana okusookera ddala galiki oyo yaliko eddagala ery'amaanyi nnyo galiki osanidde okunywa galiki osanidde okulya galiki osanidde okukozesa galiki mu ngeri yonna kuba galiki oyo yaliko eddagala kakati galiki endwadde ezajjanjaba oba zatangira obutakwata okusookera ddala galiki mulungi nnyo nkukuuma omutima gwaffe nga ne guba nga gukuba bulungi nnyo galiki oyo w'omukozesa n'oba ng'omulya mulungi nnyo atangira endwadde ezandirumbye omutima gwo mulungi nnyo omukozesa akuuma omutima gwo ne guba nga gukuba bulungi nnyo nga tegulumbibwa ndwadde ye galiki oyo nno ekintu ekirala galiki kyagenda okuyamba okujjanjaba galiki mulungi nnyo mu kutereeza olususu mu kujjanjaba olususu singa olususu luba luliko obuntuntu galiki mulungi nnyo mu kujjanjaba olususu osigako musiige okasala makkati okasalamu makkati oba n'okanyiga bw'otyo nga bw'olaba ndi mu kanyiga n'oba ng'okeesiiga mu feesi osinga ddala feesi eyo osobola okukasiiga mu feesi omwo mpola kalungi nnyo katereeza olususu eyo gwe bayita galiki ekirala osobola omuteeka mu nviiri bulungi nnyo atta obuwuka obusumbuwa enviiri okusobola naddala okugeza nga situka obuntuntu we butobeera mu nviiri omwo obuzisumbuwa ne zigaana okukula kati galiki oyo mulungi nnyo bw'ogezaako muteeka mu nviiri ajja kuba akolera bulungi nnyo nja kuba mbalaga vidiyo ezo nga zeetongodde omukolo otyo mumuteeka mu nviiri omukolo otyo mumusiiga ku lususu kati ekyo nkulaga engeri gy'oyinza omusiigamu mu feesi bw'otyo bw'omukola nga bw'olaba bwentyo bwe nkikoze ku nsonga yaffe y'okumanya eddagala tutunuulidde galiki olwaleero kugambye mulungi nnyo muteeka mu nviiri enviiri eziba ne situka galiki oyo mulungi nnyo muteekamu ekirala ajjanjaba oba ayoza obutwa mu mubiri ajjamu obutwa mu mubiri bulungi nnyo gwe mukimanyi nti tuyanye ebintu eby'obutwa bafuuyira ebintu enkoko bazikuba eddagala bintu bingi bye tulya nga biriko obutwa naye kati galiki oyo w'omulya mulungi nnyo ayoza obutwa mu mubiri bulungi nnyo oba alwanyisa obutwa obubeera mu mubiri galiki oyo nno bw'atyo bw'ali ekintu ekirala akuza enjala bulungi nnyo ate neziba nga ziguma nga tezikutuka akuza bulungi nnyo enjala z'engalo ezo oba ez'ebigere nakyo ojja kuba mbakolera vidiyo nga yeetongodde nga mbalaga engeri gy'omukozesaamu okusobola okukuuma enjala zo nga tezikutuka n'ekirala nga zikula mu bwangu ekintu ekirala galiki oyo mulungi nnyo ku nsonga mu abaloota ebirooto ebyentiisa ebirooto ebitiisa ebirooto ebyo nga bakugoba ogwa mu nnyanja okola ki ogwa mu ntaana galiki oyo mulungi nnyo agoba ebirooto ebyo eyo vidiyo ngenda gibateerayo kati eyo gy'olaba eno vidiyo weevaako eyo vidiyo yeddako eya galiki nga mubakolera engeri gy'olina omukolamu olabe omukolo otya asobole okugoba ebirooto ebyo ebibi by'oloota galiki oyo mulungi nnyo okubirwanyisa abirwanyisa bulungi nnyo kwegamba neweebaka bulungi nnyo vidiyo ngenda kuba ngibalaga enkola gy'obukolamu okufuna omugaso ogwo galiki oyo mulungi nnyo ekirala w'olya galiki oyo mulungi nnyo akomyawo abasirikale ab'omubiri abatuufu abagenda okulwanyisa endwadde galiki oyo ng'obadde omulya agenda kuzzaamu abasirikale abalungi mu mubiri abajja okulwanyisa endwadde zinaaba zikulumba ekintu ekirala galiki oyo era ng'obadde ofumba eddagala ery'okukakanya ku ssenyiga oyo omukambwe eddagala eryo oteekeddwa okussaamu ne ku galiki eddagala lino litegeera bulungi erirwanyisa ssenyiga waliwo ssenyiga akulumba va ne kuwona aliwo kati ssenyiga naye waliwo ssenyiga akulumba oyo ssenyiga omukadde abaddewo ssenyiga oyo akulumba nga tosobola kussa nakuwa omusujja nakulumisa omutwe noba nga weyasimula buli kaseera oyo kati ssenyiga oyo omufuna
eddagala ly'olina okukozesa mu ddagala eryo ly'ofumba ly'olina okufumba olina okussaamu ne garlic oyo ajja kuba akutangira bulungi nnyo akutereeza bulungi nnyo okussa obulungi okubeera nti ozibikira ennyindo eddagala ly'onaafumba ery'okunywa ery'ekifuba oba erya ssenyiga oteekeddwa okussaamu ne garlic oyo. Wegamba garlic ddagala nnyo tosaanye kumusubwa osaanye okumulya muteeke mu nva osobola omusalirasalira mu chipusi n'omulyanga mubisi n'omusalirasalira mu muceere n'omusalirasalira ku ggi n'omulyanga mubisi. Garlic oyo mulungi nnyo nnyo osobola okulyanga bw'atyo bw'aliwo omulaba osobola okulya ow'obukoola tewali buzibu. Garlic osaanidde omulya kuba mulungi nnyo ku mubiri gwaffe nnyo 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 mulungi nnyo nga bw'okimanyi nga bw'okiwulidde. Garlic mulungi agenda kukuyamba okufuna abasirikale mu mubiri abajja okulwanyisa endwadde ezo ezikulumba ya bingi byatereeza. Kagaliki ako akalamba kabeera ku 100 ewamu 800 naye nga atandikira ku 100 empeke emu eba ya 100 bw'atyo bwekityo bwe kitunuulidde garlic. Mwebale kubeera ku channel yaffe eyitibwa Kyayiti YouTube channel yaffe kyembasaba mugende maaso n'ogyegattako kigenda kuba kirungi nnyo mubeere bulungi mbaagala nnyo mweraba.